nini mpenzi, mbona kunitesa nitesa 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 mpenzi. Hey, kale wete tuyingiddewo olunaku olwaleero until lunaku lwa Friday. Mbabuzizzaako mwena abatwekumiddeko muli mutya badarling bashuga babubu babutungulu mugamba mutya abalungi. Friday yo sofa eri ku noti ki, oli kukaliwa obala kaliwa oyingira weekend oba owulira nga Monday yandibadde etandika butandisi wandibadde kwega owulira nga ddala Friday ogiyingidde oba kibulamu kaakati nno ku noti eyo nze kwendi olunaku olwaleero mpulira nga ddala mudu ya weekend ne tubadde tuli awo era bannange ebyembi nga binaabaawo. Mutegedde nti Babydewo afudde. Babydewo omuyimbi gwe ngamba temunnakimanya nti afudde, bannange atuvudde ku maaso nga tuteekateeka okuyingira weekend nga tuteekateeka okuba nti kwegamba ffe tuyingira masanyu weewawo naye ndowooza agenda kaza na mirimu kukola oba okitegeera labalaba mukama bwaleese accidenti omwana abendi n'atuva ku maaso yoyo Babydewo bw'ati afudde. Babydewo wenzijidde ku mpewo nga byayitiŋŋanye dda nga byabunyeebunye dda nga omwana oyo bw'ati atuvudde ku maaso afunye accident. Abasinga bagamba ku side yawe z'Nabbingo, abasinga bagamba Kyengera. Amawulire amatuufu tujja kuba tugafuna mu programu yaffe eyakawunyemu naye twongera okusaasirako famire ye yonna abantu bonna abaagala Babydewo. Mwana mulenzo laba bw'afudde nga muto. Soko bae kayimba ko bakange mbawulira kayimba ke yayimbaako ayina bungi ne tusoko tuwe kwako Kawanga ne kogena kasoka ne masebo ekisinga kuta abasajja kyanzita wowe nabeka tebakimanya enseno teriko nnyiniyo leero bukyanga oli mulamu lulina obeera mufu gwe kasuku ekiri ku ntalo liba lulimiro naye ojjanga nondabako munnange kale ne tunyumyamu kasuku olwadda. Kale nno byebyo abasinga kayimba kempulidde bayita Kawanga, abasinga bakayita Kawanga oba bakamanyi nga Kawanga kayimba kyesitegedde naye mwana mulenzi yo yatuvudde ku maaso bambi mukama amulamuze kisa amusonyiwe byonna ebyamusobako. Bannange kikwasa ennaku tebereza nga okedde ku maca ogenze kazana ogenze kukola na mirimu gyo laba mukama bwakikola mukama mune yatukweka ekintu ky'okufa yakitukwekera ddala bw'atyo bambi n'atuva ku maaso. Mukama akusaasire akusonyiwe byonna ebyakusobako tukusabira omwoyo gwo agulamuze kisa era bw'ati aguwumuze mirembe. Tubadde tukyali ate mu byakusabira muganda waffe Moze radio ate ne muyingira mu kino mukana akaseera so period yemu nono naye watuviridde ku maaso ne mukama bw'atyo bwasazeewo mukama bw'atyo bwageze si kusalawo kwaffe ne mukama bw'atyo bwasalawo. Kati kino kigenda eri ffenna abavuga ebidduka nga awatali kunenya muganda waffe atuvudde ku maaso ssaawa eno kiri eri ggwe essaawa eno andaba obulamu bubwo fuba okulaba ng'ovuga n'obwegendereza bulijjo nkibagamba era nga BBS Terefayina ne tukikkaatiriza okutegeeza nti gweoyinza obutakola nsobi omulala nakozesa ensobi ku luguudo. Be careful, toyisa wotalina kuyisiza. Fuba okulaba nti ovuga ate nga tonywedde. Abangi kummwe bukya ku makya nti essaawa eno kyalina hangover owoza ekyaleese hangover kyekitwala hangover omuze ogwo mubi gw'olwokuba akubye kajuyisi ko muli olabanga kwegamba kajuyisi akaleese hangover anti babagamba boddamu n'okanywera ke katwala hangover kuva ddi. Kati mwegendereze ebintu by'oluguudo oba okitegeera. Kati nsaba busabi buli yenna alaba Terefayina ng'oli muvuzi wa kidduka ne bw'oba otambuza bigere totambulira wotalina kutambulira. Ontegeera tambulira awatuufu woyina okutambulira musalira mutalina kusalira opakuka eno okuti si ye period egenda okuzaayo abaana ku masomero. Kati ngenda kubasaba n'obwegendereza twongere okwegendereza abazadde abaana mubayigiriza okusala enguudo. BBS Terefayina byonna ebikutuusako okulaba nti obulamu bwo bulamu era naawe weegendereza mu buli kyokola. Kale